Oweereza Bagaba Community Church bulina amasomero 3 okuli Gaba Early Childhood Development Center omutemu gye yasanjaza abaana eggulo, Maranatha Primary School ne Maranatha High School, era nga gano gonna gasangibwa mu kifo kumpi kyekimwe wali ekkanisa Gaba. Olw'embeera yabadde mu kifo okumirwa abaana eggulo, omusajja bwe yasaza abaana obwambe 4 ne bafa n'abalala 10 ne basamatuka n'ebisago, gavumenti ng'eyita mu minisita ombeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu, Dr. Jesse Muyinga erangiridde nga amasomero g'ekkanisa eno gonna bwe gaggaddwa mbagirawo. Abaana twagala abaana bonna naye wali wembadde ngoberera mwana abaana bonna bave ku ssomero baddeeka nga betunoonyereza. Ekyokubiri, management ya complex eno erabika obulungi, tubagamba batuwe comprehensive report ejja okusobozesa okwanguwa okunoonyereza ku nsonga eno gye tulina wano etuleetedde amaziga gano ge tukaaba buli bbanga. Ono ng'asinziira mu kifo wabadde ettemu Gaba asabye abazadde abalina abaana baabwe mu masomero gano 3 okubanonayo. Nga gavumenti esabye eragidde abaana abasomera wano baddeeka, abazadde bajja olwaleero batwale abaana baabwe nga tunoonyereza tunatufunye solution tujja bategeeza ddi tunaddamu okusoma. Tugaddewo okutuuka lwe tunaaba nga tuli bamativu nti okunoonyereza kwa security agencies naffe nammwe kutusobozesa okusaawa embeera ejja okubeera nti abaana baffe basoma. Muyingo era asinzidde wano n'ategeeza nga minisitule bw'egenda okuteekesa mu nkola amateeka agalungamya enzirukanya y'amasomero oluvannyuma nti lw'okukizuula ng'abamasomero bangi babadde tebakyagagoberera. Security y'abaana baffe buvunaanyizibwa bwa gavumenti, buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Mukireke buli omu alina ekitundu eky'okuzannya mu security y'abayizi. Yensonga lwaki mbasabye tukwatagane ne poliisi, tukwatagane ne security agencies. Ab'ekkanisa ya Gaba Community Church kyokka bennyamidde olw'ekiragiro kya gavumenti kino eky'okuggala amasomero gaabwe gonna. Stanlock ekyokulu ekkanisa era asambazze n'ebigambibwa nti Christopher Okeronyum eyatemudde abaana abadde mukozi ku ssomero lino saako n'ebigambibwa nti ono muganzi w'omu ku basomesa. Abakozi abasinga abaawano balekawo abaana abo. Abadde n'abantu mu community baatuuka ekiseera ne bagamba lwaki temutuyambyeko. Era ne bakkanisa n'esalawo n'egamba nti kale abazadde abasinga bakoleeyo mu katale, abamu tebalina mirimu, ne bagamba abaana abo okusinga osiibanga ewaka basobola okujja wano ne babeera ne bannaabwe. So zezo initiative ebbiri, waliwo ya Early Childhood Development then ne Daycare. Ne families z'abaana tuyimiridde nazo okuva kino kyabadde families zino baali nagambye tuli wamu nazo, so tuli wamu nazo okutambula okulanga bafuna ekyokulya, okuzika kubeera kulungi, entambula zigenda bulungi, buli kimu tuli wamu nabo kubanga tuli family. Kyambadde Shadraka Joshua yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindidire.